Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Agulumizibwe Katonda omulungi omwesigwa. Haleluya. Yesu gwe muga ogw'amazzi mwensena n'enywa nemba n'obulamu. Haleluya. Yesu gwe muga ogw'amazzi mwensena n'enywa nenfuna eddembe obange okoye ejjangu eri Yesu anakuumuza n'ofuna eddembe. Yesu gwe muga ogw'amazzi mwensena n'enywa nemba n'obulamu. Haleluya. Haleluya. Abooluganda Yesu Kristo yeebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Musiibya mutya mujeebaleko abooluganda. Neebaza Katonda ku lw'akaseera kano ebudde bwa evening glory. Zino essaawa zaffe endagaane nga bulijjo. Haleluya. Neebaza Katonda nti leero akalulu kaagudde ku nze. Nze agenda oyimirira mu evening glory. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama ow'amaanyi ow'obuyinza. Osaanidde kabaka w'abakabaka eyaneesiga n'annonda nti leero nze agenda oyimirira mu evening glory. Nze amiina. Ndowooza twebaze omwoyo omutukuvu kwebaza olw'akaseera kano. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, tukwebaza olw'akaseera kano. Webale Katonda omulungi Taata tukuumye nga tukyali balamu okutuuka mu kaseera kano, nate tweteeseteese okuwulira ku bigambo ebirungi by'otusuubiza bulijjo, by'otutegekera bulijjo, by'otutegekedde akawungeezi akaleero. Taata w'ekisa ekingi osaanidde ogulumizibwa weebwe ekitiibwa n'amatendo. Nkowoola omwoyo omutukuvu yabaamala ekisa kyo kiba kimala. Taata gulawo amatu gaffe ag'omwoyo n'amaaso gaffe ag'omwoyo okuwulira n'okulaba tubikkulirwe Katonda omulungi omwesigwa. Bangi tulinze tukuumye nnyo okumala ebbanga, bangi tukaddiwidde ne ku kidiba naye ng'ate tetufuna ng'atuyamba. Naye Taata ekisa kyo ekingi ekiba kimala, amatu gaffe gabikkulibwa ag'omwoyo okutegeera n'okumanya bive gy'oli. Nsabe nga mpita muri Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, buli omu ng'ayatula nti amen. Bikula nange ekitabo kyo. Luka mangu ngamba Bayibuli gye watambudde nayo gy'olina gy'okutte mu ngalo. Amiina. Luka mangu mu kitabo kya Yokaana essula ey'okutaano olunyiriri olusooka. Yokaana atali emu, atali bbiri, atali mmeka, wabula Yokaana. Amiina. Gwe Bayibuli emubeeramu Yokaana nga taliiko kyekyo. Haleluya. Alina Bayibuli ey'oluzungu ajja kuza oba Yokaana ate yaliwa. Buuza nze. Genda bikola mu kitabo kya John chapter 5 verse 1 to 11. Amiina. Tutandikirewo mangu. Agambye atya. Oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga ey'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi. Amiina. Oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi, ku kibuga Yerusaalemi, ku Yerusaalemi. Amiina. Olwokubiri lugambye naye mu Yerusaalemi awaali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye bayita mu Lwebbulaniya Besosaada. Amiina. Gwe ekyo nanga wona okisoma wekiri naye ng'ekidiba bali wekita Besosaada nga kiriko ebigango 5. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya. Tuli ffenna ngamba abali mu kkanisa, tuli ffenna. Ekkanisa erimu obutume bumeka? Mu kkanisa mulimu obutume bumeka? Amiina. Tugende mu maaso. Olunyiriri olwokusatu lugambye nti mu ebyo mwagalamirangamu
mwebyo mwagalamirangamu ekibiina ekyabalwadde. Mwebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde. Abazibe b'amaaso, abalema, abakonzimbye nga balindirira amazzi okubimba. Amina. Mulimu abali mu kanisa muno nga balindirira obudde obwasisimuka with the prayer. Mulimu abali mu kanisa muno nga balindirira obudde obwa praise and worship. Mulimu abali mu kanisa muno nga balindirira essaawa eri ey'omukaaga. Oba mulimu abali mu kanisa muno nga balindirira essaawa ey'omwenda. Mulimu abalindirira essaawa eyo. Mulimu abalinamu ekyama ku mazzi. Bano abaali mu kigango, abaali mu kibuga, abaali mu kibuga Yerusaalemi awaali ekidiba kyebaali bayita Besosaada oba Besosaada, kyonna nga bwe kiri. Mwalimu abalwadde, mwagalamirangamu ekibiina. Mulimu abatuula wano nga tebavaawo. Ngamba gwe nga tonyiganga kolefuti akumpeera omukisa Mukama. Haleluya. Nga gwe buli kaseera tovaawo newoba oli mu mirimu gyo omwoyo gwo ebirowoozo byo kwegamba byonna byolowooza nga biri mu Canaan Land Family wano. Haleluya. Naye ng'olina w'olindira, olina ky'olinze. Amina. Haleluya. Wuliriza, nina kye njagala okugamba ku gundi mu evening glory eno. Bantu bangi babeerako ne bebalinze, ate bantu bangi babeerako ne bebasuubira, ate nga bebasuubira tebabimanyi nti oba binaabaawo, ate nga tebabirabangako. Oli naalindira ekintu naye nga bamusuubiza busuubiza. Kakati ku kidiba kino abazibe b'amaaso bali awo baawulira nti wogwamu owona amaaso n'olaba. Ye tamanyi lunaku ki lwaliraba. Tamanyi lunaku ki lwalisooka okugwayo mu kidiba ekyo ekibimba amazzi. Eyagongobala tamanyi nti aliyewalula atya n'atuukayo. Naye nga buli lunaku, buli kaseera, buli ssaawa, wabeerawo essaawa, wabeerawo eddakiika amazzi we gabimbira. Naye nga buli kaseera, buli kadakiika abantu bakola batya? Bayingira. Abalwadde babeerawo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tweyongere tusome olunyiriri olwokuna lugambye lutya. Kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi. Oyo yasookanga okugwamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo. Olwokutaano lugambye luti ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Tusooke tukomekaawo tweyongereyo. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala emyaka, nga yakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti oyagala okuba omulamu. Question to you. Oyagala kuba omulamu? Oyagala okubaako ng'olina eddaala ly'ogendako? Oyagala okuvaako awo w'oli? Oyagala kweyongera mu maaso? Haleluya. Ngamba gwe Asha, oyagala tuukawo ku ddaala ery'okubuulira enjiri ng'otambula n'obuulira enjiri? Oyagala otuukeko? Ngamba gwe wa praise and worship, oyagala otuukeko ku ddaala kwegamba ng'olina ate w'ogenda awasingako awo oli, nga topureezinga n'okomaawo, amaloboozi go ne gakomaawo, wabula ng'opureezinga buli lunaku. Oluyimba lw'opureezinze leero lugenda kuyimba emyaka gyonna. Oyagala kutuukako awo? Ekibuuzo kiri wano. Twatandikidde ku lwokuna. Kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu. Ng'era we nabagambye ali mu hoteri eyokubiri nti wano mu kanisa tulina ebiseera bye tugambira nti wano wetusumululirwa, wano
wewali okwenenyeza wano wewali kino nebaza Katonda olw'Omwoyo Omutukuvu eyaleeta ekiteeso ekirungi ekyokutegeka puroguramu kwegamba n'okwongeramu kubanga bino kino ekidiba singa kyali tekitegekeddwa kino ekidiba singa malayika yali teyeprogramminga simanyi kyali badde kyogerwako kyali badde kyogerwako abawonye baali badde bategeerekeka yo omulimo gwa Mukama gwali badde gulabisibwa n'amaaso agagwamu ettaka obujulizi bwandibadde buvaayo amina njagala nkugambe muganda wange mukwano gwange omulungi ebiseera bikozese ebiseera webibeera bituuse bikozese wesooka okugamba ebiseera webiba bituuse bikoleki bikozese eno evening glory njagala tugiwa omutwe ebiseera we bituuka bikozese essaawa zo zikozese obudde bwo bukozese ngamba olunaku obudde bwo bukozese omukisa gwo gukozese mu kaseera ako ebiseera obudde bwo kwegamba oba nkinyonyola entya njagala kiwa erinnya limu omutwe njagala kuwa kino ekigambo omutwe erinnya nga liri eri kozesa ebiseera by'Omukama byakuwadde amiina kozesa ebiseera byo byokyali mu nsi tomanyi oba oligenda nti oba luli kubanga Bayibuli egamba mu nsi muno tuli bagenyi wuliriza waliyo ekidiba mu nsi mu kibuga Yerusaalemi naye ng'ekidiba ekyo mwalingamu abalwadde bayingiranga buli lunaku naye nga kiriko puroguramu yakyo ne malayika ng'amanyi puroguramu ye ng'amanyi obudde bwajjira okukkiramu ago amazzi okuteekamu obulamu amazzi gafune obulamu kakati njagala kubuulira leero wuliriza olunyiriro olw'okumeka olunyiriro olw'omukaaga lugambye Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu ku luno ekidiba kyatambuza bigere ne kisanga omulwadde yali yagongobala nga tasobola kwetuusa mu kidiba wuliriza leero ekigambo kikutuuseeko naye balokole twewolereza nnyo twagala nnyo okwewolereza amiina wuliriza omusajja bwe yagamba Yesu olunyiriro olw'omusanvu lugambye nti omulwadde n'amuddamu nti ssebo wadde newanvuye erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo eribazibwe tusoma olunyiriro olw'omusanvu lugambye lutya omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu asuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenjigira omulala nga nsoose okukamu Yesu atambuza bigere akugamba mwana wange akugamba baby girl oyagala omwami ndi anti kakati munnange abaami bo mbaagala era mbalaba naye munnange njagala nga muwanvu ng'ate nga siwa amaaso manene kwegamba ng'otatandika kwekooloobya Yesu si waakulwawo njagala nkubuule leero bakubuuza mulokole oyagala okuweereza kati nandyagadde nno okuweereza naye anti ekikulu ate sirina Bayibuli ate kakati wensoma olwo Oluganda sirutereeza bulungi ate kakati wemba nga ngenda nga njagala okuweereza njagala nsooke oba Mukama asooka nnongoose bakubuuziza ansa ddamu nti ye amiina bakubuuziza ddamu nti ki yekozesa ebiseera byo amiina kozesa ebiseera byo bakubuuza oyagala kuba omulamu gamba ye njagala kuba omulamu nawe then wona
Yesu uliza olunyolo omunana lugambye nti Yesu n'amugamba nti golokoka weetikke ekitanda kyo otambule, nga tayagala byakulwawo munnange, kuba ate oli amugambye ate munnange sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenzijira omulala nga nsoose okukkamu. Kaakati munnange kyova olaba ndi wano mazewo emyaka 38, kaakati munnaye maama ne taata bandeka. Oze mu mboozi. Bwetutyo wetusubwa ebyaffe, bwetutyo wetusubwa okutuuka we twandituuse nga tuzze mu kwekooloobya, ozze mu kwegamba omala obudde mu kifo ky'okutuuka woowandi mu kifo ky'okukozesa obudde bwo. Wuliriza bw'osoma mu kitabo ky'Okuva, genda mu kitabo ky'Okuva essuula 3 olunyiriri olwokutaano, essuula 3 tandikira ku lunyiriri olwokumeka olwokuna. Njagala tusome olunyiriri olwokuna. Mukama bwe yalaba oyinza otandika ku lunyiriri olwokusatu naye nze kankugamba olwokuna kuba kati lwenkola ki lwenzijukira. Mukama bwe yalaba nga yeekooloobezza okulaba, Mukama bwe yalaba ani Musa nga yeekooloobezza okulaba kiki ekikola ki. Mukama bwe yalaba nga yeekooloobezza. Bantu mwe twagala nnyo okwekooloobya. Mukama n'akugamba nti munnange nno kyekino sabayo ennaku 3. Ate kakati Mukama ate emirimu gyenkola nsitula nnyo by'amaanyi naye naasobola Mukama mpeekeza. Mukama yayogedde era wayogere ng'ekisa weekiri. Lwaki weekooloobya mulokole? Twagala nnyo okuwanvuya ebintu. Bakugambye ekyamakanisa gaggulewo, otandika gamba ate nze kakati nze masiki tebazireetanga wano, kakati ate abantu oba n'abakola. Mukama yayogedde amakanisa ekyagaggulewo, ekisa weekiri. Mukama obukuumi abutaddewo, temugenda kufuna korona gwe weeraliikirira mulokole tereera. Amiina. Baani beŋŋamba abo akumbeera omukisa. Haleluya. Tumalirizeeyo ennyiriri. Tuli mu kitabo kya Yokaana 5 olunyiriri olusooka okutwaka 11. Tugenda mu lunyiriri olw'omwenda lugambye amangu ago omuntu n'aba omulamu neyeetikka ekitanda kye n'atambula. Naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Olw'ekumi lugambye luti awo Abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezebwa nti oyo awonyezebwa atya leero Ssabbiiti, muzizo gw'okwetikka ekitanda kyo. Wuliriza, olw'okubanga weewolereza, olw'okubanga weekooloobya ojja ssanga ebizibu muganda wange. Ojja ssanga ebizibu. Mukama akugambye ekyo kifo kitwale tiho kati naawo nno tawuni. Kakati engeri gye wali mu tawuni, kakati ate fuuti oba mmeka ze bapimawo, kakati oba kati bazitunda sente mmeka. Ye sente ze nnina, sente ezo zimala naye kakati olwo otandika okubalabala mogenda omaliriza nga Mukama watabeera wakisanyo nakugamba weetika ekitanda ky'otambula ogende onviire. Ono Yesu yakola akantu. Olunyiriri olw'omusaba agambye ate olunyiriri olw'omunaana bwe yamugambye Yesu n'amugamba weetikke, golokoka weetikke ekitanda kyo otambule. Nga talinda, tayagala kuwuliriza ebyo simanyi nyomye eri bannange. Haleluya. Abampeera omukisa Mukama. Mulokole togayaala.